Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kasese era nga yakulira oludda olw'okulinnya gavumenti mu palamenti Winnie Kiiza yaweebwa ekiwandiiko ekiyimiriza enkuŋŋaana ze ez'okwebuuza ku balonzi mu disitulikiti y'e Kasese. Ebbaluwa emuyimiriza yamuweebwa atwala poliisi mu kitundu ky'e Rwenzori Richard Echega kyokka mu kafubo kabaddemu ne NTV olwayo mu maka ge agasangibwa ku kyalo Kibulala mu disitulikiti y'e Kasese. Kiiza ategeezezza nga batajja kumala gakkiriza biragiro bya poliisi byayise ebitaliimu nsa. Kubanga poliisi bw'egaana ffe obutayogera n'abataka nabo bajja kugaana bali abaleeta enjiri endala nabo kwogera. Tujja kubulira abataka bwe baba tebakkiriza abalala kwogera namwe temubakiriza kubanga ffe amanyi gaffe gali mu bantu. Tetuyina mundu, tetuyina ssente, tetuyina kye tuyina. Ono era yennyamidde engeri poliisi eyali ku biragiro byo Echega gye yamuyisaamu kyokka n'ategeeza nga kino bwe kitajja kumujja ku mulamwa. Mulaba gavumenti ng'etandise okutyera n'ebisikisa byonna mumanye nti eyo gavumenti kati ewedde. Gavumenti ya Pulezidenti Museveni ewedde. Awakanyizza ekya poliisi okulemesa ababaka naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti ku ky'okwebuuza ku balonzi nga poliisi yeekweka wansi w'etteeka erifuga enkuŋŋaana erimanyiddwa nga Public Order Management. Mu kuba abantu lwakubanga mwagala ku protectinga Museveni nga mufiira bwereere. Waliwo honorable omu yawandiika n'emukwasa director wa operations. Simanyi bwe batuuse naye tetuyinza kubagaana. Kiyinzika nti bayinza kukyusa ekifo oba olunaku. Kiiza era annyonnyodde lwaki teetabye mu kusaba okwateekeddwa palamenti olunaku lw'eggulo nga kugendeddwamu okuwunga eggwanga Uganda eri omutonzi. Okugenda kusaba nga mulina omuntu chief guest wammwe ye nga takkiririza mu kusaba. Julius Senkandwa, NTV.